Omulambo gwa General Moses Ali gutuusiddwa ku muzikiti gwa Old Kampala akawungeezi ak'olunaku olwaleero okugusaalira. Okusaala kuno kwetabiddwamu Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje, baminisita mu gavumenti eya wakati okubadde minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda, akulira ekitongole kya KCCA Hajati Sharif Abuzeki, ssentebe wa NRM mu buvanjuba bwa Uganda Captain Mike Mukula n'abaddu ba Allah abalala bangi. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje asinzidde muddu weno n'ategeeza nti Moses Ali abadde ayagala nnyo eddiini y'Obuyisiraamu ekiseera kyonna kyamaze ku nsi. They represented us fairly, ably, and they were good Muslims who did not tolerate anything related to their faith or against their faith. So we pray for them. Allah grant them Jannah, forgive their shortcomings. Mubajje agamba nti basazeewo emizikiti gyonna egiri wansi wa Uganda Muslim Supreme Council okusaalira Moses Ali olunaku lwagenda okuziikibwa. N'olw'ensonga eyo olwokusatu inshallah taala mugenzi bw'aziikibwa emizikiti gyonna mu Uganda tusale salatu janaza, salatu ghaib eya janaza ya mukadde waffe, emizikiti gyonna omutwalo mulamba n'ekitundu tusalire mukadde waffe inshallah taala Mungu amusaasireko ffenna omuntu waffe ate nga bana Uganda, omuntu wa Uganda yonna ate muntu wa Africa ate muntu wa ffenna. Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda n'abakulembeze abalala boogedde ku mugenzi ng'abadde omulwanirizi w'emirembe era aweereza eggwanga lye obuteebalira. But we say we have missed him, and government is going to miss him, and he's been a serving minister for a long time. He's been a serving in Islam. He's been an example. So let's continue praying for him. I want to thank each and everybody has done. Who is here, in fact? Abasiramu mwenna General Moses Ali abadde abogerera ntakusonyiwa kubeera katika mukazakanya abadde atogerera, and he has been so much respected by His Excellency the President. So he was an OB. Of course he was far ahead of me. But I want to tell you, someone who comes to bury your mother is a friend indeed. May God, and I ask all those who might have stepped on, if there's any mistake, forgive General Moses Ali. Mungu amekuita na kwenye jini wa Islam, mimi nataka kuambia nyinyi, wateteni. Richard Mwanje ne Moses Junju, BBS Telefina agesigika.